Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza obba ng'otuwuliriza okola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano. Akabinja k'abayeekera ka M23 kavuddeyo n'obukambwe ne kalagira amagye g'e South Africa gapaakinga ebyago gadde ewaabwe ku butaka. Gabagambye bapaakinga obwabwe mu bwangu nnyo badde ku butaka. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV osinza obba ng'otuwuliriza era okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gw'atanaba kuba ng'otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Wabula mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Baganda bange abali e South Africa mbalamusizzaako nnyo. Kimanyi mubeerako nnyo nga muwuliriza. Mwebale mmwe abakomentinga, abalayikinga ne musharinga mbebazaamu ak'ensusso. Tukimanyi bulungi nnyo nti South Africa gye buvuddeko ebadde ejja ng'eyita mu kulembeze waayo Ramaphosa ng'agamba nti bo tebagenda kulwana lutalo lwe batasobole kuwangula era bagenda kuba nga bawithdrawinga amagye gaabwe okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Saako n'eggwanga lino erya Malawi yo nga Malawi yaggyeyo dda amagye gaayo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo naga tebagenda kufiira bwemage nga n'ensonga ezibattisa tebazimanyiiko mayitire ng'ate olutalo luli mu between mawanga n'amawanga. Kaakati Ramaphosa yabadde alangiridde okuggyayo amagye ge mu South Africa naye ekyatuusewo ekyokutta abajaasi be 14 ate akabinja k'abayeekera ba M23 ne balaga nti no badimandinga balina demand zibadimandinga okusobola okutta emibiri gy'abagenzi bano abaafudde 14. Kyanyiizizza nnyo pulezidenti we South Africa Ramaphosa n'agamba nti nno kati we bituuse tugenda kubanga naffe tulumba tugende tutta abo abasaabajaasi baffe tugende tubalagireko bwereere. Ekintu ekikanza abayeekera era ne bava mu mbeera ne bagamba nga n'akataye tekannasala balagidde amagye agali mu Democratic Republic of Congo aga South Africa gapaakinga obwago gadde ewaabwe ku butaka. Ku luno bakambwemu era ng'ensonga bagitegeeza era nga babagambye nti luno olutalo luli ethnic, ffe luli political, tulwanirira bulamu bwaffe na ddembe lyaffe, wabula olutalo mumulufudde ate mu ngeri ndala nnyo. Babagambye bapaakinga obwabwe basobole okuba nga badda ku butaka. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tujjukira bulungi nnyo nga akabinja k'abayeekera kano kakawamba ekibuga Goma ne territories ezaali ziriraanyeewo awo muli ne Northern Kivu. Mu kukubagana wano ng'emmundu eseka ng'amagye ge South Africa gagezaako okulwana bwezigingirire gakwatirireko amagye g'eggye ekkulu erya Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga tebaretreatinga mu kibuga ekya Goma. Abajaasi 14 ab'e South Africa be baakafiiramu. Ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kati Ramaphosa agamba bano basse baganda baffe naffe tulina obbalumba tubakoleko ng'obuyinza ebulagira. Abayeekera bo bagamba ekikolwa kye mwali mukola kyali kimenya mateeka, mwasukka ye mwandikomye, mwali temulina kuyingira ebitabakwatako, so mupaakinga obwammwe muddeyo nga tetunnatta balala. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno n'emirambo gino n'okugituusa obutuusa egimu egyatuuseko mu Uganda bakozesezza ntambula ya wansi kubanga akabinja k'abayeekera abakulembeze bano baggala ekisaawe nga tekuli flight ekkirizibwa kuvaako oba adde okugwako, ssaako n'entambula ez'oku mazzi n'amazzi nago baagawamba. Kati yeyo embeera eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kaakati abayeekera bavudde ne babagamba nti nno kirabika tuliisa bijanjaalo mpiso mukwate obwammwe bonna bonna mudde wammwe ku butaka muviire ettaka lya Democratic Republic of Congo. Amawulire gewe gatwegayise information abawadde essaawa embale. Oli ku Yugi Updates TV osinza obba ng'otuwuliriza wabula gwagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwengako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno nze mbaagala nnyo abali mu Qatar, Dubai, Oman, Qatar, South Africa, abali mu Kenya, abali mu Canada, abali mu US, abali mu UK, nkiwa mubeerako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbebaza ekyensiso nagambye gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Ekigambo ekyo kikoonemu n'obwegendereza waliwo akadde ako kakooneko kakuyambeko nnyo okuleetera notification message gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo
Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.